omukulu Alisebo. Ogamba otya ssebo? Ndiche ogamba otya ssebo. Obadde awo? Badde ndikiddewo wano chairman. Naye ng'ensonga esinze okundeeta y'ettaka lyaffe. Ettaka lyammwe era? Yefe abeerye mmange w'omugenzi Kayiira wansi nga ku mwalo oba ojjukirayo Zaidi yatukolera endagaano y'ettaka ng'akyali mulamu Zeyi Kayiira. Ye mwaba Kayiira? Naye muli bataano, lwaki ozombi? Era tuli bataano naye tweronzeemu n'enkiikirira bannange abana. Kizibu ki ekiri awo ku ttaka lyammwe ate? Obuzibu bwe tulina obuzibu bw'ababulooka. Ababulooka batuuza ettaka lyaffe okuviira ddala eri wansi ku mwala. Yes. I'm requesting for an ID. Hey. You don't know Uganda? I don't know Uganda. Tell me, what brought you here? I was requesting for a village ID. ID? Yes, sir. Okay. Where are you from? From Kapchorwa. Kapchorwa. What is this? It's a letter from my LC1. LC1. Okay. You said what are your names? Betwell Chepkilot. Why not you hold them? Olidde Betwell. Chepkilot. You're called Betwell? Yes, sir. Betwell. How old are you? 22 years old. Are you married? No, sir. Chairman. Didn't you just Yose nenkusanga. Yes. Badde ntera okujja wano nesikusanga. Kati onsanze. Chairman mbadde nzize kapaalo nga njagala kunnyambayambako ma. Kati kogeza okulanga bano abasoosewo sisobola kubayamba, sina kyabayambirako ddala. Osobola okubayamba naye mangu chairman. Posi gwana? Bantu Richard. Richard. Chairman. Siko Richard gwe bagamba yambe ettooke lya neighbor ery'ekyemmanga Alabika oyo omulala. Chairman mbadde nteesa empapula zino nga njagala ozinsayiningireko ntereko ne stamp. Omanyi ninayo baganda bange kati njagala mbatundeko ettaka nga tebamanyi. Owaayi onaye muganda wo Ate ensonga gyalesi emu neyo gwe oyagala kutaasa babatwala ku ttaka ate ono yali atunda ku baganda ettaka bali muli kuki bino bireese siganye naye lwaki oba oyagala otunda baganda wo? Anti nabo baatunda ekyeri mu tawuni nga siriiko. Bino sijja bikkiriza newankubadde ofuna omutwalo gumu omwezi ate kindeetera kukola kintu kya busiru nga kino. Kimanyi ngenda kukufunirayo akasente. Kwata ebipapula byo. Chairman nyamba osayininge. Onomukwate aba nekiki Lwajanjagalira omukazi oyo. oyakubira bweno yakuba ku makyangu bambaka kakana Kakasa twalina kyonkoze. kati akonawo katangu Gwe. aba ogubadde ki ogubadde ki Chairman oyo yanjagalira omukazi. limba Okakasa nimba gwe. kituma omwagala omukazi Chairman wamalabayo twasonda sente ezokugenda okwanjula ne muwakadde kalamba oyo neyefuula teyagenda mu kwanjula kati ffe tunafuniramuwa linda ate kati omumalisi nalitegeera kituufu bakusondera Bwe baba bansondera kitegeeza kunjagalira lindako kituufu bakusondera ekyokunsondera kitegeeza kunjagalira mukazi. bino bigenda kunyuma lindako kituufu bakusondera omukolo Chairman ate kati naawe byotandise bwe baba bakunsondera kitegeeza kunjagalira mukazi. tebakwita mumitikiza mukolo kwabaayo tumulwanja oyo olofu wasonda kikuwa betu kwagala mukazi wa muno kati ffe tunaggwayo tutya oyitagayagala Mugwerako mukazi wange. Chairman lwaki tekimba bano abalwanira omukazi baveeko. kunsondera sente. kituufu bakusondera Ekyokunsondera sente kitegeeza kunkwanira mukazi wange. Asulawo mukulu asulawo. tunemalayo tutya ngenda kutereeza ensonga zammwe gwe olw'okuba wasondera olusente kikuwa betu kwagala mukazi we nyina okufunamu
okufuna mofunira mu mukazi wange gwe ana chairman akakasajja ako bwali banna kakati mumpulirize ero yensonga gye musanze eri mu ddiiro wadde muzze speed musanze nina ensonga zenkolako ono babulooka baagala tunda ttaka lyabwe kyokka ng'abaana kitawe yali balekera oli kakkana sirika ono ayagala id ayagala kitambuliso kya kyalo ono kati ate naye ebizibu biri mu bachairman wadde tufuna ebizibu bingi kati ate ono bachairman tulabye ebizibu oyinza nga batusasula ssente nyingi naye omutwalo gumu we guti twabula nti muwulire nsasula omutwalo gumu omwezi naye busoke muwulire onazze n'ekibaasa kino alese n'embuzi ayagala tunda ttaka banne nga tebamanyi n'abeera chairman uyanjagalira omukazi sente zizino atukwata ku sente sinze nkukubye naawe wama chairman sente zizino bansayiningire wane ndowooza mulaba ndowooza mulaba kakkana ono mufulumye nawe kakkana chairman amalenzi badde kyabagamba ono ayagala tunda baganda be apadde sente zizino olwokuba nfuna omutwalo gumu omwezi ate kigenda kunfuula wa buswavu oba kyakisirwa ekityo chairman nze sigenda kuwa mutwalo wamagwe kale nga tuvudde ku ebyo mulaba gyekiri kino omuntu okutya ono tunda ku baganda bettasebo so akikola kino esente zo zizino kwata chairman togaana sente ate chairman akyaganya okukwata sente ate kati gozitwale nze nkukubye kati mumpulirize ezo chairman omugu mwalonda mbadde nammwe ebbanga lyonna mumpuliriddemu obuzibu bwonna nedda chairman era tugenda kulonda akalulu akaddako era nzize wano kululu ne muganzi tulewa chairman mwanonda nga mmeka nga 13 zaali nga 13 sibijjukira saali nabalinze natudde wano olunaku lw'eggulo lwonna mpaka ssaawa 6 twalina omuyala bisee okuleeta nsonga ze yabaleeta nabakunkuba leero 10 na meka 14 si 14 kyoyitegeeza ekisaanyi kyange kyaweddeko chairman twakulonda tukwesiga ensonga zaffe chairman ati omukazi nakubira ne campaign kati mumpulirize wabanga nze chairman wamwe gwe mwagala okuwulira mwampa omwesigwa ate nange saaba lyamu olugwe era tugenda nakwongera obululu naye nze nabasaba ekisanji eki kimu kasolo aweddeko sagala mbeere nga bano abalala leero 10 na meka 14 kakati nandiyagadde nnyo bakola ku nsonga ate chairman office ekyaliyo anti kati nze ensonga eri weeti saagala mbeere nga bali bannammwe be mulonda ne bamala ebbanga nga tajjukira nabale bamulonda buli saawa ayagala kweyongezaako chairman twakulonda otulamule era kati tulamule tuli mu ofiisi yo kubanga bwova mu ofiisi nga tutulamudde ogenda genda ofiisi otebinakubeera n'ekisaati okiraba abo bazibu nnyo ab'ebisaati ebyo chairman okunjagalira omukazi si jamu ekisaati naawe jamu ekisaati chairman badde nkyabagamba nti zisobola kubeera nga bachairman abalala n'abeera ekisaati ekyasebe ne kiggwayo n'asigala ng'akyayagala kukola ki okubafuga nze ekisaanyi ekyange kyaweddeko njagadde nnyo bakolera ensonga zammwe naye munnange munansonyiwa munansonyiwa ekisaanyi ekyange kyaweddeko abamu tebabalina kumanya ddiro bakola ki bwe balonderwa naye nze naye obulumi bukyanzita wano erinnyo badde bakubayamba era mpulira njagala nnyo bayamba kyekyo kiyamakulonda tukwesiga ekisaanyi kyange kyakoze eki kyaweddeko estampu eno yammwe estampu ya kyalo yiyo nkufunye kati oyo omusajja agenda kunkuba gwe kakwatako gwojagalira omukazi